okuwangula ku mu butuufu ekisinza okunsanyusa mbu teyamenyaako tteeka nalimu ery'ebyokulonda ekikakasa mbu agoberera amateeka agali mu Uganda nga bibimu ku byamulwanya. Ekizibu ennyo kulaba ku bapulezidenti ababeera mu buyinza nga basobola okugoberera amateeka g'ebyokulonda ne batamenyaako wadde erimu nga Yoweri Kaguta Museveni bwe yakola pulezidenti wa Uganda olwaleero. Nsanyuse n'Abannayuganda abalala okulaba ng'obuwanguzi bwaffe tebwakoma mu kalulu ne kkooti zibukakasizza okubanga NRM egenda fuga emyaka 5 nga gavumenti ennonde mu Uganda. Maama Mbabazi bwe yali awaabidde gavumenti nga pulezidenti Museveni yamubba obululu naffe abeeno twakola kitwagaano twamukiika ng'agenda okubalaaleze kati ensonga lwaki tujaganya olw'okuba tumuwangudde. Manifestation that NRM is a democratic government, and even the law has approved it today that NRM has always been in power because of the people's will. People claimed that we had stolen votes and all those kind of allegations, but court came out clearly showing we don't have anything to do with illegal malpractices in this election. Ndino abali bagamba nti President Museveni abya akalulu bali balimba President Museveni tabanga akalulu omusango yagusinze mu kooti ekiyonna ekimanye nti President Museveni ye President aliko kati. Kalingazeera omulasitaye ekyenjogera abagamba nti Museveni yabba akalulu balimba. Museveni akalulu yakalya tewali gwe yabba kati Mbabazi yaliseyo mu kyalo kuba byeyogera yabimanyi. Maama Mbabazi babadde mu nnumba ng'omwana we essaawa zeyayagala kwemusanga ye Maama Mbabazi naye tasobola agende wa Museveni akamekaayo omulimu naye tatubanga Museveni yabba akalulu ye pulezidenti asinga. Mbabazi byaliko ali mu lwali lwe ayogera bigambo alabika na muzanyi wa zaala ali mu katemba bazaye bagende bazanyire eri katemba waabwe bagende mu amalula bazanye katemba n'amooyo.